Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala babuuzaako abantu bange ba Saudi Arabia, abantu bange be Dubai, abantu bange be Oman, abantu bange abe United Kingdom, abantu be London mbabuuzaako mwenna, abantu bange abe USA mbabuuzaako, Sweden, Australia, namwe abatulabira wano ku butaka mu Uganda lya Uganda oba mu ggwanga ku butaka mu land of the Pearl of Africa wane Uganda, naddala abantu baffe abali mu zaakedi ez'enjawulo, abantu baffe abali mu maduuka ag'enjawulo, naddala abantu watunda spare yambukawo waggulu awo Kampala Road yawo mbabuuzaako Boulevard. Thank you so much for watching. Mbagala nnyo akensuso kubanga mutulaba nnyo naddala ladies abakyala bana abakyala batula Lawrence, ladies from wherever you're watching us from, thank you so much, we love you bukiiso obwammwe kubanga mutuwagala nnyo ate mutulaba nnyo wano ennyinyi ku Celeb Jazz. Amanya nze Kabaka Smith era nga bulijjo mbaawo nga nekanekanye mbyambala ebyakabinyo okulaba muno mbatuusaako amawulire olugambo kabeebule ku baserebu bammwe ate wano mu ggwanga lya Uganda. Kale Sheikh Abdul ne twamuguddeko ne tugezaako mubuuzaako nukaa ne bannange bamasheeke lwaki temuwaku Hajjati Kulusumu amagezi n'afunayo omusajja omulala kubanga ennaku ana ze bagamba zaggwako. So what is the consequences? Bitambula bityo okulaba munno akola ki asobola okuba ng'afuna abantu bano. Munnange nono ono yatubulidde mu ddiini y'Obuyisiraamu nti nno kye twali tutamanyi mbuno omukyala kasita amala ofiirwako bbaawe n'afuuka nnamwandu ng'emulaba Kulusumu, omukyala oyo ne wayitawo ennaku 42 gwe mwezi nga gumu ne wiiki nga 2 oba omwezi gumu ne wiiki emu, kisinziira kalenda yo gy'oli oba mu nsi gy'okola ki gy'obeera. Naye munnange muno omukyala ono akkirizibwa ofuna omusajja omulala nga olaba Hajjati Kulusumu asobola ofuna Lawrence n'amuwasa n'amuleeta mu maka agaali agabbaawo. Si kyo Lawrence, wabula omukazi wabakkiriza si asobola ovamu agamaka n'agenda n'afumbira omusajja omuki omulala. Naye kasita kiba nga bakkiriziganyizza omusajja asobola ova ate ewe n'ajja n'abeera n'ani ne Kulusumu, nti Lawrence asobola ova ewaabwe gy'abeera eri mu estate ze eri namuŋoona waggulu eyo n'avaayo n'ajja n'abeera ekawempe mu nnyumba ya Hajjati Kulusumu. So yatunnyonnyodde ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku mbeera nga zino ez'abantu abafiiriddwako abaagalwa baabwe naddala nga bakyala. Nayongera otusomesa era munange bingi twali tutamanyi n'ate ntumanyi tukwakina tubitegeera. Soka nkutuuseeko Sheikh Abdul ng'agezaako tunnyonnyola lwaki Kulusumu asobola okuba ng'afuna omusajja omulala era lwaki kikirizibwa Kulusumu okukwata omusajja oyo n'amuleeta mu nnyumba eyali ey'omugenzi amanyiddwa nga Sheikh Nuhu Muzaata ate nekibeera nga kiri fine. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amannya gange nze Sheikh Abdurrahman Serunjoji era nga nze deputy kazi wa Kayunga district. Sheikh tukulaba mudduwa bojira buli kimu okulanga ki waji family ya kwese obusiraamu butugatta mu bintu bingi. Ekisookera ddala Sheikh Nuhu Muzaata batte nze mba mu nnyumba ensomi ekatuumu mufti yasooka. Sheikh Nuhu Muzaata batte ye baba maseeka abamusomesa okufuuka kyali. Sheikh Nuhu Muzaata batte yafuuka mukulu wange olwayirimu era tubadde tutambulira wamu olwayirimu. Yensonga lwaki ombuuzizza nti okola ngaani. Obusiraamu bwe butugatta ne tubeera ba Luganda. Nga sinatuuka ku ekyo njagala kusooka kwebaza okuva Sheikh Nuhu Muzaata batte bwe yafa abantu Hajjati bamufuula ekyenyinyalwa era bamufuuta atalina mugaso. Naye Sheikh Hajjati Kulusumu njagala kusooka kubategeeza nti Sheikh agenda okufa yaleka Hajjati Kulusumu mukyala we mu sharia. Esharia kitegeeza mu mateeka abantu basobola okufuna obutakkaanya mu bufumbo era ne bamala ebbanga ne liba lya mwaka tekitegeeza nti baba bataŋŋanye nti abamutadde, wabula obutakkaanya obwo busobola okuggwawo oluvannyuma era omukyala bwadda tebaddamu kuwoowa, batambuza bufumbo bwabwe. N'olwekyo kyenjagala okusooka okutegeeza nti Sheikh bwe yafa abantu bakifuna bubi ne baleeta obusungu obw'obukyayi. Buli muntu kizeeyo mu makaago, oyina osobola okuba nga oyina obutakkaanya ne mukyala wo naye ebisonga zisobola okuggwa. Buli muntu alina obunafu n'amaanyi. Tetulina we tusiŋŋaanye nga Sheikh Nuhu Muzaata batte yali ayawukanye ne mukyala we mu sharia. Naam. Inayo bakazi balala twabala wano mawulire. Sheikh Nuhu Muzaata batte nze nkyogera ku mukyalo omu gwe mmanyi Hajjati Kulusumu. Waddembe okuba n'abakyala abalala ekyo siza kyogerako tekinkwatako, naye njogera ku Hajjati Kulusumu nga nkakasa nti yafa mukyala we. Era omukyala abantu basatu kino njagala mukitegeere bannamawulire n'ensi yonna
nti singa omuntu afa abantu basatu be bafuna ebintu bye asookera ddala mulimu mukadde we bw'abanga waali mulimu abaana oba balenzi oba bawala mulimu n'omukyala oba abakyala naye Hajjati Kulsum ali mu bantu ba Sheikh Muzaata abafuna omugabo mu bintu bino. Sitogamba basseeka omuntu yenna Allah yakola omusajja ng'amaanyi ge mangi n'obulamu bwe asobola okuwasa omukyala nga muto era ebiseera ebisinga abasajja be bakutula abakyala kyova olaba nti ffe tuwasa abakyala abasukka mu omu babiri basatu bana ebbanga ly'omala ng'olina obusobozi olw'amaanyi Allah gakuwa n'obusobozi n'olwekyo okuwasa omukyala ebbanga nga amaze okuweza emyaka 18 mu sharia kiba kikkirizibwa era tekirina tabbu oba seeka oba si seeka ebbanga ly'amala ng'alina obusobozi. Naam. Graduation okusooka twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti Sheikh bwe yali awasa Kulsum yamusiŋŋaana mwana muto ng'asoma era ekirooto kya Sheikh kyali kya Kulsum kwongera kusoma era amaliriza ng'atuuse ku diguri ey'obwa dokita ekyo tukyebaza Kulsum akoze omulimu baawe gwe yamwagalamu era singa Sheikh abaddewo lyali badde essanyu jjereere okwo kusomoozebwa eri abakyala nti omukyala asobola okusoma nga mufumbo kubanga Kulsum yatandika wa senior 4 n'afumbirwa n'asoma ku Mbogo n'agenda asoma senior 6 n'agenda mu university paka lwasomye diguri 3 kiba kitegeeza nti omukyala yenna omutuufu future ye erina kutambula nga mukyala mufumbo. Ekyo abakyala njagala bakigire ku Kulsum nkola nnungi gyakoze abakyala osobola okufumbirwa future y'omukyala mu bulamu bwe kufumbirwa n'okusoma. Naam. Amanya nze Sheikh Abdurrahmani Serunjoji era nga nze deputy kazi wa Kayunga olwaliro wano wenjogerera nga nze Sheikh w'ennyumba eno wa barakallahu fikum. Nze Sheikh omutongole ssebo fudde amala emyezi 4 n'ennaku 10 esharia bwe mugamba ng'akyatudde awo ekyetaagisa okulaba nti talina lubuto mwereere emyezi 4 n'ennaku 10 bwe ziggwako waddembe okufumbirwa era mbategeeza ate afumbirwa alina kubanga teyazaala oba yamuzaalamu abaana 4 oba 7 oba omu ebbanga lyamala nga bw'olaba Hajjati Kulsum amaanyi ge n'omusaayi ge n'embeera ze ali mu bantu abalina okufumbirwa era mukubira omulanga nga sheekhe we nti obulamu bwabuteekemu nti oluvannyuma lw'embeera eno ebaddewo ate kati ekiddako kufumbirwa naye nkubira omulanga abaagala omuwasa. Naam. Kitwala bbanga ki namwandu mu Busiraamu okuddamu okufumbirwa? Gy'emyezi 4 n'ennaku 10. Sheikha ndoza jiweze no jagana jiza n'okubanga yava mu mwaka yafa mu mwaka oguwedde mu mwezi gwa 10 kati balamwawo buli mwezi kati gwa 5 mwaka guno Sheikha mwaka guno nga gutandika kati nze kirigeze emyezi 4 yanibanga giweddeko basiki nga girina kudda. Aha oyiseeko emyezi 4 kati Sheikha kagamba kikugamba Hajjati Kulsum nga sheekhe we mutegeeza ekiddako alina kusigala nga ayongera obulamu bwe mu maaso. Awalan alina okubeera nti emyezi 4 nga giweddeko n'ennaku 10 Hajjati Kulsum alina okufuna omusajja tekitegeeza nti oluggwako n'afunirawo wabula alina okutandika okutunuulira yeegendereze waliwo abakwabuzi Buloga wano abadde wano wali ogendabyeko wano mulabyeko oyo agambye ya ali willing okuddawo wakati wa Hajjati Kulsum n'amuwasa awo sibeerawo wabula nze mpa magezi nti bw'aba agenda okufumbirwa alina okufuna omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Isima sisobola mwogera nzisogera ku muntu sijja kwogera ku muntu yenna ngambye wakati wa Hajjati Kulsum n'amuwasa sibeerawo wabula ye Hajjati Kulsum alina okumanya kati muntu mukulu muntu kyagenda omutwala naye nga kyenjagala Hajjati Kulsum amanye
nti oluvannyuma lw'ebbanga eryo nga liweddeko alina okufumbirwa era okusigala ng'akuuma eddiini ye n'omubiri guba gulina kye gwetaaga okutambula obulungi. Abantu bano beetaaga okumanya wafuna omusajja amuyita mu maka g'omusajja oba yaga agenda wanaavaawo nadde ewalala. Hajjati Kulusumu ebbanga lyamaze ng'agabanye ennyumba nga ye waddembe okukoleramu kyayagala. Akkiriza oleetera omusajja wano. Hajjati nkiddamu ndi mu shariya. Salaamu alaikum. Tuyigirize. Nkiddamu Hajjati Kulusumu omugabo gwe bwe guba nga gwa nnyumba ng'agufunye waddembe okufumbirirwamu mu busiraamu ya era omuntu atawasa ne kino nkibategeeza omuntu ng'amaze okufa batalina maka omuntu ng'amaze okufa batalina bintu Sheikh Nuhu Muzata batte Allah amusaasire talina mu nsi muno maka Sheikh Nuhu Muzata matte mu nsi muno taliimu era ebintu ebyo bifunwa abantu abo Kulusumu buli kyabaafunye kiba kikye mu shariya era yabakirirako obuyinza obwenkomeredde. Basi omuddamu ne bamukuba embaga wano wenyini mu maka gennyini.